Kwaniriza nate olwaleero tugenda kulaba ebyafaayo bya MAJ BAMUZE eyali akulira akabondo k'abamukwatamundu aka UNRF2. MAJ BAMUZE yaliko komanda w'abayeekera emirundi ebiri. Omulundi ogwasooka yali komanda mu Uganda National Rescue Front, ate omulundi ogwokubiri gwe yali mu kibiina kya UNRF2. Ku myaka 69 BAMUZE yasirindittuka n'agwa bwe baali ku Plus J&M Airport Road Hotel mu kitundu eky'eBwebajja ku luguudo lwa Kampala okudda Entebbe. Ono bwe yagwa kigambibwa nti yatandika okubeera ng'asesema omusaayi era bw'atyo ne bamukwata okubeera nga bamuddusa mu ddwaliro. BAMUZE ssaako n'ab'amagye abalala baali baakamala okubeera nga basisinkana Pulezidenti Museveni okwongera okubabuulira enjiri ku nsonga ya Operation Wealth Creation yali yatandikibwawo gavumenti wabula ng'eddukanyizibwa ggye lya UPDF mu kaweefube w'okulwanyisa obwavu mu Bannayuganda. BAMUZE ono yali addukanya enkola ya Operation Wealth Creation mu kitundu ekya Western Nile era bw'atyo n'afa ng'ali mu kuddusibwa mu ddwaliro. Era nga kigambibwa nti mu meeting gye baalimu ne Pulezidenti Museveni e Bwebajja, Pulezidenti yali amutendereza nnyo olw'engeri gy'akolamu emirimu gye. Era ng'olusisinkano olwo lwero olwasembayo abaaliko abayeekera bano okubeera nga basisinkana. Weewaawo nga mu kusisinkana omu olulwana lwe lwamutambulira bulungi era n'afuuka Pulezidenti. Ate ng'omulala ye yadde yalwana emyaka 13 teyasobola kubeera ng'atuukiriza ekiruubirirwa kye. Bw'atyo n'ateeka wansi ebyokulwanyisa n'akolagana ne gavumenti. Ekiwayi kino eky'abakwatamundu kyali kirina obubondo mu kitundu ekya Arua ssaako ne disitulikiti y'e Moyo. Era nga bano baakolanga ambush ku mmotoka z'abantu ne babatta abamu ne babatwalako ebintu byabwe. Era nga mu kitundu ekya Arua baali bakolera nnyo mu kitundu eky'Eyumbe nga tennabakubeera ng'esalwa ku Arua ng'abayeekera bano bwe baali baasaba okubeera nga Eyumbe naye efuuka disitulikiti nga ke kaali akamu ku bukwakkulizo bwe baateekawo okubeera nga bateeka wansi ebyokulwanyisa. Kino ajjukirwa nti abakwatamundu bano aba UNRF2 baateeka omukono ku ndagaano ne gavumenti ennaku z'omwezi 24 Desemba 2022 era bwe batyo bano ne bawaayo ebyokulwanyisa byabwe bigambibwa okubeera nti ebisinga obungi ku byo byaliko ebigambo nga bya Luwarabu. Ebyokulwanyisa baabikwasa Pulezidenti Museveni eyakiikirira gavumenti ya Uganda ku mukolo ogwali Eyumbe Boma Grounds, obulanga abantu bangi nti tebaali basanyufu naddala abatuuze mu kitundu ekyo nga bagamba tebaali waddeyo mundu ezo bo ze baali balabanga ekintu ekibakuuma. BAMUZE ne Museveni beekubira salyuti ekyaleetera abakungu ku mukolo ogwo okubeera nga bakuba engalo olw'okubanga abakulu bano abaali beerwanyisa kakati baali bafuuse kimu. Wabula abantu bangi ebiseera ebyo baabyogera nti musajja mukulu BAMUZE ono yava mu nsiko ng'atidde nti eggye lya UPDF lijja kumusesebbula, wabula kino BAMUZE yakiwakanyanga nnyo nga ne bwe yali mu kuziika Lobekei mu kitundu ekya Yumbe. Yategeeza nti okuva mu nsiko tekyategeeza nti yali atidde, wabula yali alabye omukisa ogw'okubeera nga bateeseganya bazze emirembe mu kitundu ekya Western Nile. Wabula abamu ku balwanyi abasinga tebaali basanyufu nga bagamba nti ye ssaako n'abakulu mu kibinja ekyo be baasinga okwegabanya ebirungi gavumenti bye yali ebawadde, nga ne biliyoni 4 n'obukadde 2 gavumenti bye yabawa bano be baasinga okuzeegabanya. Ebimu ebintu ebirala ebyabaweebwa mwe mwali zi scholarship ssaako n'emirimu mu gavumenti, wabula nga kyo ekisuubizo ky'okuzimba ettendekero ly'emikono. Abaana b'abalwanyi abaali mu 135 baali ab'okusomera kyo kyali tekinnaba kukolebwa. Era nga kigambibwa nti waliwo wayisa akaseera katono nnyo nga Gen. Moses Ali ne BAMUZE ono bonna bagenze ne basisinkana Pulezidenti Museveni okumujjukiza ebyali mu ndagaano ze baali bakoze bombiriri. Ng'abamu ku baaganyulwa mu scholarships zino gavumenti ze yawa abakwatamundu yali omubaka wa Arua Municipality Akbar nga mu mwaka gwa 2015 kkooti yamusindika eruzira yeebaka emyaka 25 lwakutta mukyala we Siza Rehema, era ng'ono scholarship yamuweebwa olw'okuba nti yali kizibu wa BAMUZE. Oluvannyuma lwa bano okubeera nga bakoze endagaano, gavumenti yagulira BAMUZE ennyumba ebalirirwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda 2 nga baagigula mu kitundu eky'ekitintale, wabula ng'ate bo abantu abaakosebwa olutalo ssaako n'abo abaali mu kibiina kino ekya UNRF2 bangi ku bo baali bakyeryankuta ng'era baanyiiga olw'ekikolwa kino ekyakolebwa okubeera nga ye omukulu ali ku mudidi okuva mu gavumenti yeeriira.
era olwo banne be yali nabo mu nsiko abaali nga si bamativu engeri gy'agenda maaso n'okufunamu ebyasavu okuva mu gavumenti. Baategeeza gavumenti nti ebyokulwanyisa byonna tebaabiwaayo nga bava mu nsiko. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Era olwo banne be yali nabo mu nsiko abaali nga si bamativu engeri gy'agenda maaso n'okufunamu ebyasavu okuva mu gavumenti. Baategeeza gavumenti nti ebyokulwanyisa byonna tebaabiwaayo nga bava mu nsiko. Kino kyaleetera UPDF okubeera ng'ekola ekikwekweto mu kitundu eky'Ekoboko ssaako ne disitulikiti ey'Eyumbe. Era ng'eno emmundu eziri mu kika ky'SMG eziwererako ddala zaazulibwa mu binnya gye baali baaziziika wansi w'emiti. Wabula kino tekirina kye kyakyusaako ku BAMUZE engeri gye yali afunamu ebyasavu okuva mu gavumenti n'enkolagana era gye baali balina. Era nga musajja mukulu ono BAMUZE okumutendereza kwe ssaako n'okumuwaana tebyakoma bukomi awo, wabula ne bwe yali afudde era kyagenda mu maaso. Nga ne mu kumuziika yali akulira eggye ly'eggwanga Katumba Wamala yavaayo n'ategeeza nga musajja mukulu ono BAMUZE bw'abadde omuntu omulungi ennyo era ayagaliza emirembe okubeera mu ggwanga. Kigambibwa nti enfa ya Gen. BAMUZE yava ku musaayi ogwekwata mu mawuggwe ge ne gulemesa okubeera ng'empewo etambula bulungi ekyamuviirako okufa amangu. Wabula ono mu kaseera we yafiira yali amaze akaseera nga yeemulugunya ku kifuba okubanga kimuluma. Era ng'ono baali bamutegeezezza nti yeetaaga kulongoosebwa naye nga yali talina bukadde bwa nsimbi za Uganda 5.5 obwali bumusabiddwa. BAMUZE bwe yali ng'azikibwa ku kyalo Geya mu tawuni kansi ey'Eyumbe baamukubira emizinga 13. Era nga Pulezidenti Museveni yategeeza nti Gen. ono yali muzira era akabonero ak'emirembe. N'agattako nti ye Museveni ne BAMUZE baali bakkiririza mu bumu ssaako n'emirembe nga ensonga lwaki baatuuka ku kukkiriziganya wakati waabwe bombiriri. Era Pulezidenti n'asuubiza nti waakutuukiriza ebyali mu ndagaano eyakolebwa mu mwaka gwa 2022 ebyali tebinnaba kubeera nga bikolebwa. Wabula nga wayise kumpi emyezi 6 bukyanga Gen. BAMUZE ono aziikibwa, ennaku z'omwezi nga 8 ogw'Ekumi 2021 abafamire ye baavaayo ne bategeeza nti Pulezidenti Museveni tatuukiriza nga bye yasuubiza mu 2015 bwe baali nga baziika kitaabwe. Bano baategeeza nti obulamu bwabwe bwafuuka buzibu nnyo era nga basaba omukulembeze w'eggwanga abadduukirire. Fadilu Lemeriga ng'ono muzzukulu wa BAMUZE yannyonnyola nti ekintu kyokka ekyatuukirizibwa y'emmotoka eya UPDF ekika kya Nuwe yabaweebwa kyokka nga tebasobola kugikozesa kufunamu ssente. Okusinziira ku Lemeriga ono yategeeza nti Pulezidenti tagwanidde kubeera ng'adduukirira famire eno yokka eya BAMUZE, wabula afuba okulaba ng'asasula bonna abaali abayeekera mu kibinja kya Moses Ali ssaako n'ekya Gen. BAMUZE nga bwe baali bateesa mu ndagaano ze baakola. Wabula mu kaseera ako okuziika kinajjukirwa nti Minisita owa Defense ow'ekisiikirize mukadde ako Hassan Caps Fungalo yavaayo n'ategeeza nga bwe yali abuusabuusa enfa ya musajja mukulu ono BAMUZE n'engeri ebikonge ebirala mu gavumenti gye byali bifaamu mukadde ako, era n'asaba wabeerewo okunoonyereza okw'amaanyi. BAMUZE ono yayingira amagye mu 1963 ng'amaze ekibiina eky'omukaaga okuva ku Geya Muslim Primary School mu kitundu eky'Eyumbe. Era ng'ono yayingira Kings African Rifle ne bamuwa ennamba ya URO 487. Oluvannyuma lw'okutendekebwa mu kitundu eky'Ejjinja, ono y'omu ku baatandikawo Barracks ey'e Moroto era bw'atyo n'afuuka instructor waayo mu 1965. Ono abamu ku be yatendeka mwe mwali ne Gen. Moses Ali eyamala oluvannyuma n'afuuka mukama we mu National Rescue Front 1. Mu lutalo olwa Simba mu 1965 mu ggwanga erya Congo, BAMUZE ono baamwongera ranka n'afuuka kopolo, ate mu 1966 ono ne bamwongera n'afuuka sajenti. Ono yeeyongerayo n'agenda okubeera ng'atendekebwa era mu kitundu eky'Ejjinja nga yali atendekebwa Abayisirayiri. Wabula mu 1971 ono baamwongera eddala n'afuuka lutenanti. Ne bamala ne bamusindika Isirayiri okubeera ng'asoma officers course. Ono bwe yakomawo baamukyusa ne bamutwala Embaale era n'afuuka sports officer. Ono bwe yatuuka ku rank ey'obwa captain mu 1974 yalondebwa ku kifo ky'obwa deputy national sports officer. Era nga BAMUZE ekifo ekyo yakiweerezaamu okutuuka gavumenti ya Idi Amin lwe baagimamulako mu 1979.
mukadde akono yadduka mu ggwanga lya Sudan era ye ne General Moses Ali baatandikawo ekibiina ky'abayeekera ekya Uganda National Rescue Front. Wabula Moses Ali bwe yakola endagaano ne National Resistance Army mu 1986, BAMUZE ono eyali Chief of Staff mu bayeekera yagaana okubeera ng'ayingira gavumenti eno ne Moses Ali era ye bw'atyo n'atondawo ekibiina ekipya kya Uganda National Rescue Front 2. Wabula naye oluvannyuma mu mwaka gwa 2002 yasalawo okubeera ng'ebyokulwana bivaako n'akola endagaano ne gavumenti bw'atyo n'ayingira mu MAJ ga UPDF. Wabula yadde ng'ebyo byali bityo ng'ennaku ku mwezi 14 Septemba w'omwaka guno waliwo abamu ku balwanirira eddembe ly'ebyobufuzi abaavuddeyo ne bategeeza nti akadde konna waali balukawo akabondo akalala kabaamukwata mundu mu kitundu ekya West Nile era nga bano bagamba nti singa gavumenti tevaayo okukola ku nsonga zaabwe nga bwe yasuubiza bano baalitandika okubeera nga bakola obuyeekera. Okusinziira ku kibiina ki West Nile Pro Reform Agenda bategeeza nti akabondo kano kasinziira mu disitulikiti ey'Eyumbe era nga kasinga kubeera mu balwanyi abali mu kibiina ki Uganda National Rescue Front 2 abataliirirwa bulungi. Sheikh Muzamiru Musa Alugbo saako ne Mr. Adru Gabata be bammemba ba West Nile Pro Reform Agenda bategeeza nti gavumenti esaanidde okubeera ng'erondoola abakwata mundu bano abakulemberwa Major General Ali BAMUZE. Bategeezezza nti gavumenti bwe yatuuka ku ndagaano n'ekibiina kya musajja mukulu Ali BAMUZE mu Desemba 2022, akabondo akakulemberwa Brigadier Rajabu Ayiga Ayireko kalekebwa ebbali. Weewaawo bbo ab'ebyokwerinda mu kitundu eky'Eyumbe bagamba nti bano babbi bubbi, wabula ab'ekibiina kino ki West Nile Pro Reform Agenda bagamba nti bano si babbi, bakwata mundu abaali mu ggwanga lya South Sudan. Nti era abamu baakomawo nti abalala bali mu kitundu ekya kibiri ng'era Giso mu kitundu ekyabamanyi bulungi. Bano bagamba nti abalwanyi bano baasalawo okuva mu South Sudan ne bakomawo kuno saako n'okubeera nga babawo entandikwa nga pulezidenti bwe yali asuubira kyokka ekintu ekitaakolebwa. Era nga kigambibwa nti akulira akabondo kano Brigadier Ayiga bwe yeewaayo mu bw'ebyokwerinda baamukwata ne bamusibira mu kitundu eky'Eyumbe oluvannyuma lwe bamutwala e Kampala nga bamusuubiza nti agenda kulaba Pulezidenti Museveni kyokka nga teyamusisinkana. Nti era ebbanga si ddene emabega abakwata mundu bano balumba batuuze mu kitundu eky'Eramogi nga UPDF tenaba kubeera ng'egendayo kubazinduukiriza n'ekwatako abamu. Nti wabula singa ensonga eno tekwatibwa bulungi abantu ba bulijjo baaligatta akabondo kano akamusajja mukulu Brigadier Ayiga ne batandika nabo okubeera nga beerwanako. Ye Kano Retired Obitre Gama nga ye chairman wa Amnesty Commission mu North West Nile yategeeza nga bwe yafuna ebbaluwa egenda maaso n'okubeera ng'eyogera ku nsonga eyo wabula n'ategeeza nti akyagyeko enneenya. Ate ye omwogezi w'amagye ga UPDF Division ey'okuna Meja Mwirima Nduhira ono yategeeza nti talina kyamanyiiko nti Brigadier Ayiga omukulembeze w'akabondo kano yakwatibwa saako n'abamu ku balwanyi okuba nti baatwalibwa mu balakisi y'e Nakasongola. Kuno n'agattako nti ate bo abayeekera abakyali mu nsiko nga baagala okubeera nga babawa Amnesty tebajja kubeera nga babakolako nga bo ab'ebyokwerinda bwe banaaba balabye.